Abantu ab'enjawulo beeyiye ku kyalo Njerere ekisangibwa mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono okwetaba ku mukolo gwa dduwa eya Hajati Fatuma Ndisala Bitaka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono okumukulisaayo okuva e Mecca gye yagenda okulamaga. Ku mukolo guno kwetabiddwako Minisita Milly Babalanda akola ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga. Ng'ono alabudde bannamukono abayisa mu maaso Minisita wa Kampala Minsa Kabanda nga bategeeza muno agenda kugatta mukono ku Kampala n'abategeeza muno minisita yenna bwe bamulonda abeera akola mu ggwanga lyonna so balekerawo okumuyisaamu amaaso. Kubanga atalina ekitundu ky'aweekizo nti ye minisita wa Kampala Metropolitan naye buli lw'olondebwa okubeera minisita oba minisita wa Uganda yonna ekitundu pulezidenti kyakolamu naawe minisita ky'olina okukolamu. Kale omwana ono si minisita wa Kampala Metropolitan wabula minisita wa ggwanga lyonna erya Uganda. Hajati Minsa Kabanda ate njagala okwebaza nnyo kubanga mumusabidde. Nze neebaza Katonda nti emirimu agikola bulungi era mwongere okuweereza dduwa asobole n'okutuukiriza ebyo bye muwulira nti byetaaga okutuukirizibwa. Minisita Babalanda yeewunyizza nnyo bannamukono nga bakibiina kya NRM abalina enkwe mu mitima gyabwe. N'ategeeza muno bannyo baamutuukirira nga bamusaba ajje Ndisaba mu disitulikiti y'e Mukono babula ye n'alemerako n'abasaba beggyemu emitima egyo emibi. Kano akajja mu Mukono ono Ndisaba nali simumanyi naye abantu bajja ne baŋŋamba ebigambo bingi ne bagamba tuwonye omukazi oyo Ndisaba kubanga omukazi mubi nnyo takolekanika naye mukazi wa ngeri tatulaga kkala ye wawaagwa tetumutegeera bulungi alinga eri gundi tutuyita mukupande tategeerekeka bulungi ne ngamba oke kale ebyo nambiwulidde. Kaakati ebigambo byali bingi nnyo naye tulina okunoonyereza okwaffe kwe tukola okuli independent nga mwenna temumanyi. Ngenza okulaba okwetegereza mu byonna findings zange zonna ng'amazima gennyini abaddugavu tuli bazibu abalya mmere tetuli bangu. Nebaza Katonda nti nabadde omu ku beeyayise embeerewo olwaleero era ambaddewo. Nsaba Katonda akyuse emitima gyaffe ffenna tuddemu emitima egyagaliza tuddemu emitima egikoleganika n'abantu tubeere n'emitima emisaasizi kubanga amazima gennyini ne Katonda bwe yali atonda yatonda engalo zino nga zonna tezenkanankana. Munno bw'abanga alina kyakusinzeeko tobufuula busungu naye musabire naawe osabe ekikyo Mukama kye yakuteekerateekera. Tuveemu emitima egy'obunanfuusi. Neewunya nnyo Mukono okuba nti yeeyina NRM obutundutundu obunene obukyasinza obunene mu Mukono. Amazima gennyini bannamukono muli ba NRM naye ddala kiki kyo bwe liba ddiini fe abalina eddiini ey'amaanyi bwe kuba kwogera ne Katonda twogera ne Katonda emisana n'ekiro naye lwaki tubeera n'emitima emiddugavu? Ye akiikirira obulabizi bw'e Mukono Reverend Edward Muyomba asiimye nnyo omubaka wa pulezidenti Hajati Fatuma Ndisaba okulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'ekibbattaka ekyali kikutte akati mu disitulikiti y'e Mukono. N'amusaba okukwatirako ekkanisa okulwanyisa abeesomye okutwala ettaka ly'ekkanisa. Njagala kuyozaayoza kyenkumanyiiko kimu oli mukyala mumalirivu oba erina omuntu omumalirivu mu nsi muno oli mukyala mumalirivu. Eno Mukono y'abasajja bagezi naye gikuteekamu ng'omukyala n'onyweza abasajja n'abakazi mu Mukono. Katonda akuwanirire era akubeere era osigale nga bw'oli. Twagala okwebaza mu kiseera kyo nga RDC wakakanya obubbi n'effujjo mu Mukono muno kubanga effujjo libaddemu nga bannamukono naye bwe wajja tulaba wakyaliwo akalembeze era kizibu okulya nti gundi babbidde wali ne bamutta n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Ate naffe ng'ekkanisa tukwebaza kubanga abantu bensomye okubba ettaka ly'ekkanisa balimalawo naye ffe tumanyi mirundi gye tukuteganya
n'oyimirira okugezaako okulaba ng'olwanira ekkanisa. Era Mukama akuwamirire maama mwe mulina ku mukono omuwanvu ogwaffe gwakusaba era tusaba naye Katonda akubeera oyimirire abantu baleme kumalawo bintu bitali byabwe. Hajati ensonga ezimu bazogeddeko sijja ziddamu neera nange sirema kwebaza. Tubadde n'obugugumba obungi nnyo ku nsonga z'ettaka. Hajati oyimiridde n'abantu bo bonna bonna awatali kubaawulamu. Nze mbeerawo nga mpuliriza ng'owa NRM akaba bamupa ettaka n'owulira owa Nuupu nga bamupa ettaka naye bonna obasambinga kyenkanyi. Weebale nnyo weebalira ddala. Ye Hajati Fatuma Ndisaba attotodde olugendo lwe yaliko ennekka n'agamba ebintu tebyali byangu aye nga ye yakozesa amaanyi ge gonna n'obuyinza bwa Allah okulaba nga buli kimu kyali yeetaaga okulamaga ennekka ng'akituukiriza bulungi. Masha Allah bano bali bakola kumulanga entiisa ya Kaaba bagira balaba naye nze kataala waabwe nga neesunga okulaba Kaaba naye ng'ate mutwa waffe yatugambye olulaba Kaaba bwoti nono hawa Jalaaluddiini ne Hajati Nakayiza nga batugamba osomeddwa n'ogamba ya Allah entiisa ya Kaaba nange kinyambazi netusomeddwa ze baatuwa mu Luwarabu ffe Abakatuliki abazaale mu Bukatuliki Allah n'atusaasira ffe zaffe tuzisoma mu Luganda naye Allah z'asinga okuwulira kubanga Allah teyagira Abawarabu bokka yagira naffe abava e Uganda era yakimanya nti nnyo n'Abaganda ffe ne tusomeddwa ezaffe mu Luganda era Allah n'aziwulira. Wallahi twalaba entiisa twetooloola ensi zirina amakubo amalungi ensi zirina infrastructure ennungi natulwa neŋŋamba kati nze ebyange bye nasaba Mungu byampa. Ajoye bwe yali anjogereza ne bwe yali ampowa namusaba hijja yali Mukama tannamusitula madaala yali akyali nga tewali mukyala w'amaanyi nnyo obaolyawo eyandibadde alowooza nti omuntu ng'oyo asobola okusituka naye Allah akyusakyusa embeera. Allah yampa omwami wange n'atubulesinga n'atusitula embeera. Nze namusaba hijja nga simanyi kyalifuna sente ezikola hijja era bwe yagenda ku hijja nafuna akasajja mu mutima ne mugaa kati lwaki okoze hijja nga sinnakola n'aŋŋamba kansookeyo siyinza kusindika gye simanyi n'agenda naye bwe yali agenda yakaaba ate nange ne neefuula akaaba kati neŋŋamba kakati agenda bw'anaafiira e Makka kakati ate ndowooza nga naye agamba oba ekintu kyange nkirekeraani naye yamala n'agenda okumanya ndi mukyala mugumu bahonorable minister bwe yali agenda namugamba nti omalako era osobola. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno basiimye engeri Ndisaba gy'akuttemu ensonga mu disitulikiti y'e Mukono era ne bamwebaza ne bamusaba asigalire awo ng'atambula bw'atyo. Awo Mukono ejja kugenda ku ntikko. Yakutte bulungi Hajati Ndisaba RDC waffe mukulembeze mu kitundu era tumwenyumirizaamu ayambulwa ayina omukwano kugamba ofiisi etekalubiriza. Nze nze Ismail Samiz Aji eyatuvako e Makka mmanyi RDC mukwano gwange era ndi musanyufu kubanga nkolagana naye ku nsonga z'okukiikirira omukulembeze w'eggwanga mulungi nnyo 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 era mbadde nsaba singa omukulembeze waffe abadde era mbadde asigaddeyo ddala abe ng'atutembeeta mu kitundu kyaffe kuba mukyala mulungi nnyo nnyo nnyo. Gabanyini byonna olw'okusobozesa Hajati okuweereza obulungi bannamukono. Tumwebaza kubanga atukoze obulungi obutagambika mu bya security Mukono kati obumenyi bw'amateeka bwakendeerako n'okusingira ddala mu bibuga byaffe bino bye tuwangaaliramu. Obumenyi bw'amateeka bwakendeerako so ensonga ya security Hajati Fatuma Ndisaba gikutte bulungi na ensonga z'ebyettaka afubye kubanga tumanyi Mukono yemu ku districts ezalimu entalo z'ebyettaka ennyo. Ojjukirako emabega eyo waliwo ebitundu by'e Nakisunga abasirikale be baagoba n'omugagga omu kata bamutte. So kakati Hajati Fatuma Ndisaba atuyambyeko okulaba ng'entalo z'ebyettaka zikendeera mu disitulikiti y'e Mukono. Twebaza Mukama Katonda Allah nnyini byonna olw'okumusobozesa okutuuka ku mukolo gwe gutyo ogw'amaanyi okukulisayo gy'abadde
gye yagenda okukola ejja. So tuli basimu nnyo nga bannamukono, tumusabira Mukama amwongere obuvumu okuweereza bannamukono. Ye Sheikh Nuru Kakande ngono regional card wa Gweta Mukono yennyamidde eri abakyala bonna bafuna ebifo ebinene mu gavumenti ne batandika okuyisa amaaso mu babba baabwe. N'asiima Ajatindisa Nabitaka okulaba ng'asigadde akyali muwulize eri bbaawe. Fatuma, erinnya lya Fatuma lya musaana kubanga muwala wani mwebaza mu bino obukulembeze bunyaga ebintu bimeka bisatu ebintu bisatu binyaga eddiini ebintu biki obukulembeze olina abeera omukulembeze n'asigaza eddiini isaako maaso nti alhamdulillah esente n'obeera nazo n'osigaza eddiini n'obeera n'obukulembeze n'okuuma obufumbo Hussein akweguye nnyo bannanga obufumbo ebyobufuzi batulyawo era zinagano mukyala wange ne mwerusi naye n'otolyawo balo wabumbibwa mu bbumba kiggwe abo bonna baminisita baabalyawo dda bannaabwabwe okujjako naatuli mu maaso gesimanyi n'olwekyo nti tukwebaza okubeera nti Mukono eno aba RDC babadde batuyisaamu amaaso ng'ojja akutunuza ndali naye gw'otutunuza maaso ge. Weekuumire ku Bukunja Channel okulaba nga ofuna ebyo byonna ebigenda mu kitundu kyo.